tuli mu kyase kya 21 gyosanga ebigambo bino nga biri common nnyo eri omwana w'obuwala. Nakoowa omusajja ow'okwezimba n'omubuuza wakabeera na bameka naye experience abasinga batera okubanga balina etali direct ku bo, could be ku mukwano gwe oba ku mukulu we oba ku muto we, nti yasisinkana gayi nga gayi talina kyalina ne beezimba, ne bwe yamala okwezimba obulamu bwe bwakyuka, olugero ne lukyuka, ngono takyali ensonga. Eyo yemu ku nsonga abaana ab'obuwala gye bawa. Naye ate waliwo obulamu obulala obw'okugamba nti Katonda bw'aba ampadde ekisaba kitandoza nakisoba na mukisa n'ampadde oni nga yakolamu, ne tutandika obulamu nga ntandika nange nga togenda olwere ntandika nange ntandikira mu kweyagala, ntandikira mu magoba, kakati ng'oli agamba nti obwo bwe bulamu bwensinga okwetaaga. Njagala okwanjulira ewaffe tukozesa nnyo mukadde, abantu betutambuliramu abasinga bwe twogera mukadde mukadde atunulira bw'oyita omukadde, naye olw'okuba simanyi ndowooza teri nnyo nzikiriza eyina that belonging nga SDA Church. Gy'osanga nga balina ebintu ebyabwe, so nga tojasanga omulokole nga kiri jeno kyakozesa, naye oliaga omukadde gwalina musajja si mukadde, naye omukadde kitiibwa ekibeera mu church ya SDA Church. Kati ate owulira nga okuyita omuntu by his name or Mr. nga mpulira ekigambo eky'omukadde kyekitiibwa kyendi comfortable nakyo. Nsanyusa okulamuka. Wow, kyekitufuula era ab'enjawulo ng'ekkanisa ya Seventh-day Adventist Church. Ekyo ekitufuula unique ng'enzikiriza. Mukadde. Kubanga buweereza ate ffe tulowooza nti teriiyo kintu kiri waggulu wa buweereza. Teriiyo kintu kiri waggulu wa buweereza. Era teriiyo kintu kirina mugaso mu nsi nga obuweereza. Nasanyuka nnyo noonyerezaako nje ku Kenya gy'osanga omulamuzi naye nga mukadde wa kkanisa, naye nga ate awulira kituufu eky'obulamuzi kitiibwa, naye nga kino ekitiibwa eky'obukadde kyekyenjawulo. Tekikyogana tewali kiri waggulu wa bukulu okuba nga buweereza. Teri kiina muwendo mu nsi nga kuweereza Katonda. Era ebbanga lyonna neyonoomala mu nsi, ennaku zokka ezinabeera ez'omuwendo mu bulamu obwo ze wakozesa okuweereza Katonda. Mukadde damu statement eyo. Obulamu bwonna bw'ogenda okumala ku nsi, ennaku zokka eziribalibwa ng'ez'omuwendo mu bulamu obwo ze ennaku ze wakozesa okuweereza Katonda. Kati nsonyiwa gwe kirese. Kati oli agamba Katonda, eriyo yeebuuza Katonda muweereza ntya? Osobola n'okuweereza Katonda mu kwogera. Osobola okuweereza Katonda mu kuyamba ku munno. Osobola okuweereza Katonda okubeera n'empisa. Okubeera n'empisa buweereza. Osobola okuweereza Katonda n'ekyo Katonda Mukama kyakuwadde. Katonda mugagga, tolina ssente ze weetaaga kumuwa, naye okusanga eyasuze enjala n'omuwa omutwalo afune ekyokulya, obeera mu buweereza wakati. Kati gw'oli muweereza mu ngeri ki? Kyenzikiriza ku nkomero nti buli omu asobola okubeera omuweereza. Ekyo nakyo kipya mukadde. Myaka giri 12 mu bufumbo. Wow. Tunataka kuingira kwa 13 naye tuli 12. Mukadde myaka 10 lwe tulifuna omukiso abaali bawulidde ku love story ya mukadde yeewuunyisa, naye lwe tulifuna omukisa ekyo nakyo kiribeerawo. Mukadde ekimu ku bikunjagaza ng'oggyeko okubeera business person. Olw'okuba emyaka gyo nyinza oba nga sigimanyi emitongole, naye era bwe nkulaba emyaka gyo olinga omuntu bwe tutunuulira abaana engeri gye batunuulira obuvubuka. Obuvubuka olinga buli wakati. Nti bwe beebadde floor tubala second floor, third floor, fourth floor. Kati obulamu bw'ekivubuka tobuli wala. Bwe tuba tukutunuuliranga ng'omuzadde, abantu balowooza nti obuzadde olwaleero omala kubeera na mwana wa myaka 3, myaka 2 n'obeera omuzadde. Naye waliwo omuzadde mu buvunaanyizibwa ng'ekyo kire. Kati ate waffe okubeera omukadde, omukadde ow'ekkanisa, ebwo nabwo obuvunaanyizibwa obulaga okukula kw'omuntu. Newankubadde emyaka giyinza oba nga gikyali mito, naye ekyensinga okwagala kyekyokuba nti bw'oyogera eri omuvubuka, oyogera ku by'otegeera, bw'obanga could be obiyiseemu wakabiyitamu oyogera ku kintu si kye wawulira.
yogera ku kintu kyolabi ate nga si kyawala ennaku zino abavubuka basomoozebwa nnyo nga wa myaka 2 ng'ayogera naye ali mu myaka 6 nzikiriza nti omuntu anyumya nga wa myaka 6 ogenda okakanga nga obulamu bwasinga okubeeramu n'obumanyi bwe bulamu ono omwana bwatabaddeewo ku nsi kati ayogera ku bintu byawulira nga bimuli wala nnyo naye mukadde Kayita agenda kwogera nange nga bw'agamba nti Florence Kayita mbali naye emyaka 12 ng'obwo bulamu tebuli wala ne bwentegeera buno obwaffe bwakwetuukirayo bali babatuukirangayo ogambye te mukadde obwaffe obulamu bwakwetuukirayo bali babatuukirangayo kubanga abali mu myaka 5 okudda waggulu bwe baali bawasa bazadde baabwe bwe bagendanga ate mu bazadde baabali ne baga nti gundi njagala muwalawo mutabani wange amuwase naye ffe ku mulembe gwaffe bibadde byakutuyira amazzi gookya gwe weetuukirayo n'olwana entalo zo tubadde omulembe gwaffe gwa jangolo survival for fittest and elimination of unfit the law of the jungle wajiwulirako ojjo olumba abatasobola okukosa oboyera bwezi yes oyera bwezi mpaka lwoyola ekintu kyo n'otwala eka ne bafumba ettooke mukadde bwe tuba tutunuulidde emyaka 12 emabega wasinkanira Florence Kayita financially tusigire ku kifaananyi wali oti 12 emabega nali muvubuka mwavu omuntu yandiyagadde okitegeera ndowooza obwavu wana bayinza oburatingira ennyo omuntu ku nyumba gyapangisa kuba kati ennaku oli agamba nti omuvubuka ng'apangisa ennyumba mitwalo 3 mitwalo 4 mitwalo 5 balina we bamupimira naga nti of course asasula emitwalo 3 tumusuubira okuba ng'ayingiza oba kale 7 ku kakadde tusigire ku era n'obwavu abanetodde be babumpitanga naye nga nze sikikkiriza era nawakananga nabo naye nga baŋŋamba nti akusinziira ku kyoli oli mwavu naye nze neyitanga nnyo mufuna mpola gasagala ng'oyo ekyamufuna mpola kiri era nze omuwala bwe yambuuza ne mugamba nti nze siri mwavu ndi musajja omufuna mpola agenda okugaggawala amangu nga byentera okukozesa ebyo n'abanga addamuko ku maanyi kakati abamanyi bwe bajja ne bamuzaayo ku ziro nti oyo mwavu nga bawakana ne byeŋŋamba bawakana nabyo naye mu mwezi walinga mulwengi asenenga meka emyaka 12 emabega namusisinkana ndi mu kampani bagiyitanga Picoco Paints naye naakava ku university bampanga emitwalo 27 omwezi nga bampa ne kiro ya sukaali ne kiro y'omuceere buli end of month kampani eyo yatuwanga omuceere kiro 2 ez'omuceere ne kiro ya sukaali every end of month ne bakuwa n'emitwalo 27 era ku mitwalo 27 napangisangako ennyumba ya mitwalo 8 kati oyo muvubuka gwentegeera oyo nensigazaako 19 nga ze nyina okulyako omwezi ze nyina okutambuzaako omwezi mulamba n'okuyamba kwabo abalowooza nti nafuna omulimu omanyi bw'ofuna omulimu gwonna ene job abantu tebakkiriza kubagamba nti zino zenfuna kasookeera n'ogenda okukola waliwo abalowooza nti balina okuziryako so 270 ye salary yako ennyumba ya 8 nina okulya n'okutambula ate nina okugamba omwana w'abandi oyo tinange bwendi ye mu ranging mu class by that time yali muwala ng'alinga muzungu era kyenzijukira bwe namufuna bwe yajja okukyala ne sisita we nga bazze okukyala w'embeera kubanga nze nagendanga nnyo ewa sisita we era nga nze musanga nnyo ewa sisita we kati bba wa sisita we nga mukwano gwange mwami Mpagi era nafuna ekizibu nga baŋŋambye nti baagala kujja kulaba w'embeera mu biseera ebyo nengezako n'okugana ne landlord wange nti waayi bano bagenda kugira ddala wali ewange oba banaatula wano landlord nanga nti nedda be what you were nali mpangisa Kisugu waliwo bw'odda bw'oyise Namongo waliwo akatawuni k'Ekisugu awo
kati oyambuka waggulu awo ennyumba gaali maka malungi naye nga waliyo obuboys court obutini obujja mu ssente ezo nali Kisugga waggulu gye bansanga naye nga omusajja yali yazimba boys court bw'emmanja awo ffe kutupangisa naye wano bwe tuba tuyingira mu kikomero oyingira nga mwana wa mugagga then bw'otuuka mu compound noonya position yo naye of course ba neighborhood eno bali baza nti abaana ba mugagga naye bwe bajja okunkyalira natuyana saagala kutandika love story kubanga obwo bulamu bulala naye okosi kyembadde nnoonyaayo ekyo nkifunye omuvubuka afuna emitwalo 27 emyaka 12 emabega ezo ssente era zaali si nnyingi tosobola gamba nti tezaali nnyingi kubanga waliwo abavubuka bannaffe abaafunanga kakadde mu kitongole mu bitongole ebirala ffe kampani gye twali tukolamu yali ntonotono Picoco Paints era nange bwe nagivaamu nengenda mu kampani z'endala nazikwatako oluvannyuma emitwalo 27 yes n'omuceere kilo 2 ne kilo sukaali kiri ku likodi osanga omwana muwala kakati oyo ye muntu omutuufu gwe njogerako olwaleero abaana ab'obuwala mukadde kayita balina engeri gye batya n'agamba bannange omuntu kakati olwaleero kale emitwalo 25 katugikubyemu kumpi emirundi 2 gibeere emitwalo 27 tuli mu 54 era oli alina engeri gy'atunula olwaleero omuntu w'emitwalo 54 ayinza banga apangisa ennyumba ku mitwalo 54 awo n'avire gyali bali ya mitwalo nga 2 oba 15 si bawala bangi nti batunulira nnyo abavubuka abo nga gwalaba mu future agamba njagala omuntu akozeeko naye omulamwa gwaffe tutunulira okusisinkana omuntu ne mutambula mwembi ne mwezimba mwembi n'okusisinkana obulamu bw'omuntu nga yamala actually nze omuwala gwe nasisinkana mukyala wange gwe nnyina leero n'abaali bafuna emitwalo 5 baali bamutya nze namulumba kwa 27 naye nga naafuna 5 omutya because yali muwala nga ayaka era bwe bajja okunkyalira ne sister abaana ne badduka muzungu kyenzijukira ekyo balowooza omuzungu akoze etya azze when she was young at 24 nga bw'omulaba alinga muki muzungu naye nze neŋŋenda ng'omusajja amanyi kyenjagala era namugamba nga sinze nakiseetinga okuba nga nfuna 27 mu nsi togenda ate kunnenyeza bitankwatako bwe nanoonya omulimu gwe nafuna era zino ze bampa yazimanya nazimu openire era nze ntera okugamba abantu nti bw'oba onoofuna omuwala gwonoowangala naye ddala ng'owulira omwagala kola kye bayita open communication bw'onoolemwa okukola open communication ogenda kufuna ebizibu maaso eyo nga tosasobola kubiriza you can't reverse tegeera era bwe yaŋŋamba nti naye nga wakibaku obusende butododo nga nti waayi nkuwa essimu ya mukama wange kwegamba nga mulaga nti it is not my fault nange bwe nanoonya emirimu mu nsi ogwo gwe nakola ki gwe nasanga ate nina okukola maze university sigenda kudda wa maama kutuula wansi kulwana n'abaana buugi this is the job I've got njinoonyeza gibuze abalala babadde bagana gamba nti kola bwerere tukwetegereze because mfe otumalira university wane mabega myaka nga 12 nga buli kampani gamba probation soko obeerewo okole emyezi 6 nga tetukusasula tulabe oba bwokola kati nga n'okufuna 27 it's a chance ininga ate nyina omuwala gwenjagala era nembeera open gyali nemugamba nze James Kayita namaze okusoma nonyeza emirimu tegiriiwo guno gwenfunye gwa mitwalo 7 naye bampeerako n'omuceere kilo 2 ne kilo ya sukaali mu mwezi guweddeko teweerabisa nnyo nagwogera kati nga njagala ntandika okuzimba naye nga ntegeerekese omanyi kankubulire mwami Sozi buli bw'ogamba omuntu nti nja kusobola okuleeta 10,000 n'oleeta 3 oba 6 buli bw'ogamba omuntu nti ngenda kujja nkuleetera 10,000 eza ssente nga kyewamutaddemu n'omala oleeta 3,000 yewe champion naye bw'ogamba omuntu nti ngenda kuleeta omutwalo gumu n'ekitundu n'oleeta gumu 2 yewe failure egyo emitwe bwe bagiteekateeka bwe gityo omutwe obwongo bwe kyobusembereza kye busika our mind is like a magnet it contracts whatever is near
omuntu omuteeketeeke kati nze omuntu nayina waakiri ekyo ekyokubeera omuvubuka ow'amazima nakiwangulirawo era nga nze manyi oba naŋŋaana ajja kutuuka andabe nga siri kiraasi ye angobe naye ngaera muli nga ajja kutuuka nga nagoba omuvubuka ow'amazima sente teyaziira naye amazima yagakola atya ekwaya nali sobola omulimba nti nfuna akakadde n'enkyanga kyange ebigamba awo naye natuuka nga singa mugamba nti nina akakadde naafuna ekizibu kya 7,000 ne sizimu wajja kulowooza nti simwagala kubanga omuntu gw'oyagala afuna atya ekizibu kya 7,000 nga ofuna akakadde n'ensanvu n'ekulema kati nga nyina okubeera ow'amazima from time go open communication 27 ne kilo z'omuceere 2 ne kilo ya sukaali 1 ate nga naffe tuduulira baabulwa emirimu era waliwo abavubuka abamu bwe twasoma nabo tebanafuna miki nga mwesiimye nno munayi mwe mulina akali mu luusi nabayitanga ne mbawa ku muceere ogwo end of month bavubuka abaffe bali bobeera nabo nga tiwajangu naatulyemu wano ne sente ezo ngera ssebo obawaayo ku 3 akakaaga oli akyali ne babeerawo naye nga nze omuwala gwe najja okumugamba nti why this is the job I got era gwe nafuna gusasula 27,000 naye ngenda kukola n'amaanyi mpaka mukama wange bwananyongeza sente binagamba binakozesanga nti I'm going to work hard mpaka nga mukama wange andabye nti nkoze nnyo anyongeze ku musaala era nga ntera okumugamba nti mpagira kati ekizibu kye tulina mu abavubuka ab'omulembe guno kwanze siri mukulu nnyo nti ndi mukadde wa kanisa kubanga ndi muweereza wa kanisa omukadde wa kanisa ndere kanisa ndi mubuulizi wa njiri naye ndi mu myaka 39 siri mukadde mu myaka so abavubuka ekizibu kye balina ensangi zino tebaagala kukola open communication batandika ekintu kino nga wazimbidde ku musingi ogutali mutuufu ku bulimba ayagala azimbire ku bulimba ate ng'obulimba kizibu okufuusa staininga eteri kintu kizibu kuwangaaza nga kulimba omuntu gw'olimbye leero gwenkya weerabira nti wamugambye ekirala noddamu n'omugamba naye ng'ajjukira kiri kye wamugambye kakati bw'oba onoosobola okubeera successful toteeka nnyo kutya olimbe be open say the truth from time ago bakugaane mu bitiibwa naye nga kiri oli kyekiri wali ogambye nti waakiri Florence alijjukira nti mube yagaana mwalimu ono teyalina ssente naye yalina amazima nagoba omuvubuka omwavu naye w'amazima kubanga namulaganga amazima era yagezanga kubirondoola ng'alowooza nti oba mpretendinga mpaka olumu bwe naleeta obupapula bwe batusasulirako n'akakasa nti omusajja ddala kituufu afuna 27,000 era ye yatuuka n'abanga yeekyangamu ku kyaki bw'amala okulaba omusaala ogwo ndoza nalabanga future etaliwo buki bulungi naye nzijukira ekigambo sisita we kyeyamugamba namugamba naye omuvubuka oyo ebigambo byayogera omulenzi oyo omusajja omulenzi ajja mugezi mugezi ayinza okuba nga ssente ezo maybe zaafuna kuba gwe mulimu gwalina akyali muto naye olaba nga alabika mugezi era nebaza sisita oyo yalina ebigambo yanyongerangako gundi value naye ng'ono alinganga nti naye tugenda tambula tutya n'27 kubanga ate omanyi ekizibu ky'omutawaana wabaawo nga ova mu humble background ate nga negwokwana naye ava mu humble background kati abawala abamu baagala okutikkula ennaku yaabwe nga bagitikkulya ku family ezikoze ennungiko ne batabalansinga ki kati alira wano babawe ekibuuzo mwami Kaita kakati olw'okuba mbadde mu family enjavu ekyo kiqualifying so oli already abadde mu banaku tosesenkanye era oli akitya exactly naye ate era sente z'abazadde bammwe si zammwe ekyo nakyo tekiddangaawo ne kibeeyinuza sente z'abazadde bammwe era osobola okubeera n'omugagga taata w'omugagga nga gw'oli mwavu tekisoboka ekyo ennaku zino n'abazadde bagenze bakyuka kasooweza kasaakuweerera n'omala university ng'akuta ekikomera ky'obadde osulamu ebbanga lyonna ng'osoma ng'ova mu kikomera ate odda mu kazigo mbalabyeko agamba please I've played my part nkuweeredde
genda nawe onoonya obuki Obulamu. kati singa oluusi tonywera nnyo ku kya family ngagga obugagga bw'omuntu bulina kuva mu oyo gw'onoonya si gy'ava oba oyagala obugagga otunuulira muono gwo akukwana obugagga bwo olina obutunuulira awo bulina okuva eri abakonfaminga ng'asinzidde ku gy'ava n'agamba nti ono ayinza nga talina ne famire balina ng'ekyo kwasinzira Katonda ajja kuba alina ate era waliwo famire engagga nga zaali njavu ne wawaawo ne famire enjavu nga zaali ngagga okitegedde nga kyayiika ekintu nga kyayiika ate kiyiiso maze bazaalamu mulimu n'ababadde n'omukisa omubi omukisa omubi nti gwe watunuulira famire leero okuba ngagga naye wagisanga obugagga bwabwe bugenderera kakati g'omaze okuyingirayo bakuwasizza obadde wakazaala omwana owokusatu ekintu ne kiyiika buli omu nga takyayina kakati ogenda kuvaayo era onoonywa famire engagga bakuzaalemu ow'omukaaga omuntu yandibadde azimba muntu we n'otunuulira omuntu akugamba ebigambo oba muwala oba mulenzi n'omuzimba okumugjamu ekyo ky'oyagala eri abalina endowooza mukadde nti omuntu nga famire yammwe gye muva nga history wammwe bwavu abamu balina endowooza nti emboozi eno tugigasse relationship or love ne sente bitambuliramu nga bya Luganda eri agamba nti omulenzi ono olw'okuba ewaabwe baavu nze ndaba nga kiri kijja like he will be overtaken by the history of his family ng'oliyo ekyo kyalina anti era obalaba bya mirundi ebiri nange siwagira muntu kugenda ku muvubuka omwavu naye nga n'omwavu alanya you see tulina abaavu ba mirundi ebiri gwe jjajjawo yali mwavu ne jjajjawo ne kitaawo naye bwe wakitegeera naawe n'ogwa mukwano n'obwavu bwa family era mu bimu by'olanya mu bulamu bwo mu kimu ky'okkiririzaamu nti gwe tosuubira kubuvaamu olw'okuba family gy'ovaamu ki oyo waali kati waliwo oli omulala alowooza nga nze nti bw'aba jjajjange yali mwavu ne jjajja mwavu ne kitange nze nzikiriza nti sigenda kubeera mwavu era obwavu bugenda kukoma kwabo nze ngenda kubeera musajja mugagga n'obyogera ng'obikkiriza era n'okigamba n'omuwala gw'okwana nti nze kulaba ondaba nga bwendi naye nkukakasa bw'ondi omufumbirwa tetugenda kubeera baki era ekyo nakyogeranga lunye nti if you come from a rich family if you don't come from a rich family let the rich family come from you ekyo kyekize kinzimba ekiseera kyonna ffe baatubikako gomesi weebaka mama nakubika gomesi ate ku makya n'agitwala n'alima emmere exactly naye nga ebyo tebiyinza kusalawo my destiny otegeera ogamba embeera gye bakuzaaliddemu tokkirizanga kusalawo magenda go having born in a poor family should not decide your destiny gwemirire ogambe nti nze sigenda kubeera mu bulamu bwe butyo era nze ngenda kubeera bulungi mu mukama waffe ofukamire n'essaala ye erina okukyuka zuuka ku ssaawa ey'omwenda okaabirire Katonda naye amanyi nti omusajja akaaba ali siriasi n'ekizibu kye tulina ku mulembe guno osanga omuvubuka omwavu naye nga yeebaka ne bukya tolina renti abawala bakuganye tolina mulimu weebaka ne bukya zuukuka okaabirire Katonda ku ssaawa 9 nga bukya wakiri ogambe nti era wakiri nasabye olinde birane nga kino kiba ku ssaawa 10 tuula wansi ng'ensi yonna esirisi kubanga ssaawa 10 ensi erina engeri gyesirikamu bweti osooka owuliririze obwongo oba olina kye bukugamba emmambi eyo gwolina osooka ogiraba n'ogimunyumiza abali obulungi so don't park things cannot happen things are made to happen things cannot happen
but things are made to happen. Mukadde twagala by experience kubanga obirabye ate okutambulira mu bulamu bw'abavubuka abafumbo. Omwana ono ow'obuwala ayayanira okubanga agamba nti banne waffe tubadde baavu. Kiyinza mbanga sina bwe kibadde agamba ewaffe tubadde tulina ssente tuba mu famire nga tulina ssente ekintwaza omuvubuka ow'okuzimba obuzimbi kubanga kati batya okuzimba awo enjagala kati tudde. Okay, simayo ba ssente mwazitegeera kugamba oli bw'ajja n'agamba nti ow'okuzimba obuzimbi nabagamba nti omuntu asobola tekyetaaga myaka mingi muntu kukyuka. Actually kyetaaga ebbanga ttono nnyo. Nze kampani gye nafunangamu ssente ezo gye nkugambye bwakeera lumu nga nkoze nnyo kampani endala nendaba nga nkoze nnyo n'empita eri baali tebanyongezanga ssente ebbanga lyonna naye bwe nayingira mu kampani eri endala eyampita my starting salary was 1 million. From 27 bampe motoka ya Primo sigenda gyerabira na nambe motoka nyasoko 337S UAG 337S ne bampe milioni ya sente nga starting salary nga bansasula n'ennyumba ya mitwalo 3. Eri wali okoledde banga ki? Emyaka 4 nga sitebankyusa nga musaala 4 years nani nyingana gwa kutaano. Obadde ogamba nti okukyuka kw'omuntu kugamba temutunuulira nti ono ngenda muzimba buzimbi ati agamba omuntu ayinza banga okuzimbira myaka 2 okitegeera kugamba ono okuba ali bwati ngenda kumuzimba buzimbi olowooza ayinza n'okukonako kugamba waliwo endowooza yabo bwala olowooza nti ono bayinza n'okukona anti omuntu gogenda okuzimba obuzimbi yandikona n'okukona nedda. Nze ndowooza ekisooka kwe kumanya sente kyeki. Sente is not this money you see. Paper. No. Sente is an idea. An idea can make a lot of money. In fact, omuntu alina obwongo abeera waggulu nnyo w'omuntu alina sente. Era omuntu alina sente nga talina bwongo tawangala nazo. Okitegedde omuntu osobola okumulaba nga talina sente ng'era talina naye nga ebirowoozo bye olaba nga ebinaavaamu sente enkya. Omanyi problem eriwo nti abawala tebagala kukola data assessment. Olina okutuula okola evaluation olaba enteekateeka z'omuvugo ono byayogera. Ovudde ku kubala paper wise. Idea mu bwongo bwe mulimu ki biki ebimufuluma. Omuntu osobola kubanga mufuna mpola naye ng'ebimufulumamu olaba nti saawa yonna bigenda zaala ssente. Ekigambo kya mufuna mpola ndowooza abavubuka bakitwale. Mufuna mpola so mwavu. Toddamu kweyita mwavu ensi yegenda kukukyawa. Era nze nakiwakananga nnyo. Era nga tatontegedde ndi mufuna mpola naye siri mwavu. N'oweweezaamuko obulumi. Batunuulira empapula nga ye omulenzi amu-evaluatingira mu mpapula. Paper. Ekyo ogamba nti si kituufu. Ebirowoozo by'omuvubuka oyo birowoozo ki? Bigambo ki byakozesa? Obudde bwabumala akola ki? Nange sigenda kuwagira muwala kukkiriza nti omuntu agende mu betting lwakubye omuyindi ajje banywemu. Lwatakubye muyindi bamukubira takwata simu. Olanga olugendo omuntu olaba wanaayitira naye waliwo omuntu golaba nga talina naye ng'olaba atoba ng'alina engeri gy'atobamu n'ensi era ng'olaba saawa yonna Katonda yandimuggulirawo oluggi lw'ensi. Ffe ye background yaffe. Nze ntukako omukyalo wange namugambanga nti omanyi gw'olaba entoba gy'entoba ng'eyinza okundeka bulesi bwetyo. The way I'm hustling, look the way I'm hustling. Gwe hustling eno ogira nga yinza okundeka ki ekimu. Ete kubanga erimu future. Gwe tolaba bwe neeyuza siri mufunyi naye neeyuza gye neeyuza ogiraba nzirako eno nenzira eno naye ntetekanya ne bigaana kwe tolaba nga nwana nakyo. Golowooza olutalo luno lwendimu olw'okunoonya ssente siruwangule at one time. Kati leero asobola okubiwa ekitiibwa bwe nayogera. Asula mu kalina wano waggulu otegeera avuga emmotoka eyiye nange envuga eyange
alina business ye nene nange nina company namba tuli mu buweereza bw'ekkanisa buli wamu batuyitanga abagenyi abakulu n'atula ku mmeezi ennene ey'omusajja yafunanga $27,000 ali mu bitiibwa kugamba awulira nga ebibala by'entuyo zaffe bivuddeyo naye omuvubuka ali eyo lekerawo okwenyooma stand and say teri mbeerawo ebeerawo lubeerera omuntu mugambe nti omanyi bino ebyobwavu ya famire yange omugambe nti nze byenajja okukomya okitegeera oba okyusizza enkuba. This is how we have to present everything. Kituufu maama nyabo manyi nti ewaffe tuli baavu nenze ekyanzaaza kukomya jjogo byabwavu baako n'ebigambo ebiwamu n'essuubi atandika okulaba omufuna mpola nga champion teri abalina ebigambo nga bigambo nga tebisobola tewali ba practicals nga agenda kutambuliza mu mboozi. Bw'oyogera ebigambo ebyo nti najja kukomya jjogo lya bwavu mu famire yaffe sigenda kuwangaala nga bali nobody will determine my destiny. Ebyo bw'obyogera nga bw'ohasolinga nga bw'abiraba teriyo atagenda kukiririzaamu teriyo muwala agenda kuta. Let me tell you this what they want. Byoyogera abiraba oyogera naye ebigambo ku ssaawa 11 n'omukubira essimu n'omugaa nti nze nayingidde dde ekibuga enensi ndinakugirya ng'otabuse nti ye ne bw'oba tofunye mutwalo n'omugamba nti omukubira essimu nti leero ekibuga kiganye nesijja kukita enkya nkiddira kijja kumpulira nze nagamba nga omuwala oyo ne mugamba nti waayi omwezi guno gunsaze naye njagala kuwoninga omwezi oguddako nti nzija kati ebyo bw'obyogera nga oli mukozi bw'obyogera nga ohasolinga sozi nga n'omuntu gw'obigamba ddala alaba ebikolwa by'ebigambo byo you walk the talk. Walking the talk. The biggest problem abavubuka baffe they don't walk the talk. Ayogera ebigambo nga bikwata west ebikolwa nga biri mu east. Akakasa omuwala nti nze ngenda kutoba okulanga embeera eno ekyuka era omwaka gwe wampa guno nga tunaggwako ngenda kukola nga nvuga emmotoka ngula ennyumba biki omuwala agenda omukubira ku makya ng'ali mu kufuluuta ku ssaawa 3 mwaka ne gugwako. Mwaka ne gugwako oluusi ne baga nti waayo obadde ku ki naga covid kwa buli ekijja kirumba ye yogera ebigambo naye nga neg'obigamba alaba ebikolwa. You walk the talk. Walking the talk. Everybody will keep there. Teriyo muwala ayinza kuleka muvubuka alina vision ng'alaba olina okwolesebwa mulina okwolesebwa mmwe omuntu alina okwolesebwa yebaka paka ssaawa 3 ez'okumakya tolina nakyolina n'ekirala gwe positioning. You see, I told you, your position will be your possession. Your position will be your possession. Yes. Tosobola kuyimirira ku lwazi n'ogwa mu nnyanja ojagwa mu biyinjayinja. Okitegeera? Where are you positioning yourself? Nze nabeeranga omuvubuka omuto ku myaka gyange 25 naye nga nze sozi nemanyizanya abantu abanene nga bamu bangobaganya n'okungobaganya naye nga ngamba nti sifaayo angoba munene nzijja nenteekawo okukyala nze mbadde njagala kujja nkyaliku era nzijukiramu one of the biggest people in this country who embraced me yali chairman wa Roofings Muzeeyi Sikandala Lani. Nagenda ku Roofings nembagamba njagala kugenda mu office ya muzeeyi nga njagala kulaba CEO wa Roofings ne bangamba gwani nga nze James Kaita kalogenda mugamba ki nemugamba nti muzeeyi nyine ebiroto byange njagala omugamba ampe ku magezi bwabagaga wala batya muzeeyi ye yafuka atya yajja atya mu Uganda n'abeera n'ebintu ebinene bwe biti ko nyine Roofings I want to tell muzeeyi my vision. Then he gives me advice.
kwanga muwe kitiibwa nenonya wava muno nenonya mulwana nga akyali mulamu nagendayo nengende ku roofings ne banemeza okulaba muzeeyi ku office nengenda nenonyereza gyasula ne bangamba nti amakage gali mabega walirange nakasero aliranga hotel nengendayo ku basirikale newunya omusajja oyo bwe abasirikale bamugamba nti olwombuka agenda okulaba agala okulaba nennyunya nisonze nenga mumulete namusanku swimming pool awe wuwe bakulemesa mulaba mu office nagenda waka era nagamba nti bwe banangana omulaba ewaka ndimuteeka ku mukolo gwonna gwe ntegeera nti gwali bw'oba olina kyonoonya va mu bino ebintu va mu comfort zone leave the comfort zone. Let me tell you, if you want to be comfortable with the uncomfortable. If you want to be comfortable, be comfortable with being uncomfortable. Bobo yagala ku if you want to be comfortable, be comfortable with being uncomfortable. Bobo yagala okubeera omumativu beera omumativu mu kubeera omumativu. Yes. Bobo yagala kubeera mu mbeera ennungi sooka obeere mumativu n'embeera esoomooza. Bobo yagala kubeera mu mbeera etasoomooza bulamu sooka obeere mumativu n'embeera esoomooza. Embeera esoomooza yegenda okutwala mu bulamu obutasoomooza. Naye tulina abavubuka abakyanoonya obulamu naye nga banyiiga mangu. Omuntu amuwa appointment bwatamulaba taga kudamu kumulaba oyo yangaba kuja natanda banyiga mangu bavaako mangu tebayina naye bavaako mangu bagaga mwina amalala bayina baba era omuntu amujago era enensi yetoloola bakolima bukolimi kabategeeze bw'obanga oyinanga kyonoonya tozikiza Katonda atambula n'abatazikiza. Katonda akubeerako mpaka lw'olituuka ku kintu kasalaba ng'oli mu malirivu. N'ogenda mu Bayibuli omusajja yalwana ne malayika paka ku makya Yakobo. N'agamba nti sikuta nga tompadde mukisa. Up to morning n'amuwogola ekisambi. N'agamba nti kampa omukisa Yakobo. Bw'aba Yakobo yakola ekyo. Muzzukulu wa Ibulayimu. Who are you atalemerako? Obulamu obulungi babulemerako babunoonya. Mukade kyenjagadde otutunulira engeri bbiri. Yes. Abavubuka abalina problem ndoza ogezaako okuzimba omuvubuka abeera omuvubuka azimbika. Then omuwala tumulage nti osobola okuzimba omuntu. Yes. Watandise ogamba nti abantu befunanga bato bwe bafuna ku ssente bano ne babakola batya? N'agamba olaba gwe nazimba. Oba tewazimba. Era ekimu ku kikakasa nti tewazimba kwe kulekawo. Ekikujjukiza nti wali tozimba kuba kulekawo. Kugamba olinga confirming oba alaga nti it is impossible omuntu omuwala azimbye oba omukazi azimbye bba okumulekawo ddala ng'amuzimbye. Kankutegeeze omukazi ng'akuzimbye ebyaddala gwe kyoyita okuzimba. Yes. Ne bakutukako okugula osigala naye. Waliwo omuwendo gw'omuntu ogutasobola kuva mu mutwe. Waliwo abalowooza nti bazimba abasajja nga tebabazimba. Yes. How possible is that? Yes. Kye bayita okuzimba. Omanyi osobola okubeerawo ng'oli muwala nga ofunye hardworking boyfriend. N'atuuka nga mu kiseera ekyo omanyi nabagamba kino mukitegeere. Abasajja bamufuna mpola. Ebiseera ebisinga tebawasa bakazi be baagala. Abasajja bamufuna mpola. Ebiseera ebisinga yes. tebawasa bakazi be baagala. Bawasa bakazi be basobola. Njagala mwawula ebintu bino. Abasajja bamufuna mpola. Mbiseera ebisinga bawasa abakazi oba abawala be basobola si be baagala. Kyandibadde kirungi. Olina okuwasa omuntu gw'oyagala. Ogambye nti abasajja bamufuna mpola bangi bawasa abakazi be basobola. Yes.
so si okuwasa abakazi be baagala. Era wano nga kyamutawaana. Gwe wano mukiraba wano ng'amugobye. Ne mulowooza nti yamukyaye wiiki ewedde. Teyamwagala, yali amusobola busobozi. Yamukyawa tanamukwana. Ne waliwo omuvubuka lwatuuka. That is so beautiful. Yes. They normally marry people they can afford, but not people they love. Olunsi ekireta ebyo wabawo pressure emabega w'abavubuka. Maybe in a church. Nga mu kanisa yaffe. Maybe community. It can be a church nga bagamba wannaye okuliridde. Tugenda mu meeting tutunoonya ne woyigira tetulabawo. Weyita amanya agataliyo. Senior youth, simanya young adult. Kwa community ekuteko pressure. Oyo muvubuka yatawanya abaana baffe. Ne bwe tubatawanya. Bw'obeera ku kyalo nga towasa, gwoba otawanya abaana bo ku kyalo. Kanobeerawo nga buli omu confirm. Yes. First suspect. Era bo tebanoonyereza nnyo ne bwe bagamba nti nze ndi mwesigwa kyenkanawa nedda ekyakulemesa okuwasa kabonero kakutawanya. That's pressure from the community. Mama wa kusaba omuzukulu. Ngenda kufa nga sina muzukulu. Baana nga balaba. That is pressure. Waliwo pressure. Kakati abavubuka abataateekateeka bulamu. Abatanoonyeza bulamu mangu kubuteekateekera. Batuuka they succumb to that pressure. N'agenda ne gwaso. Kati bw'awulira nga pressure emabega emususseeko buli omu amubuuza mukyala amaliriza awasizza gw'asobola. Naye abatawasizza gw'ayagala. Tuli mukwano kula kiri ekigamba nti oyinza olowooza nti omusajja wamuzimba nga tewamuzimba. Yes. Naye mulimu abakazi abagezi nga yatuuka n'akizuula nti tebaamwagala bamusobola busobozi. Kaakati n'atandika okukola ebintu omusajja by'ayinza okusinziirako okwagala omukazi. Era nga ye yakimanya. Nga n'obubonero ndaba atandise okuzimba. Anti akataka kuzimba nga n'obubonero okumulebakawo atandise okubulengera. You know, kakati omusajja osobola okukola nnyo ng'oyagala okuwasa omukazi n'ogula poloti n'atakusonderako. Ekyapa ne kigenda mu mannya go n'amala n'azimba ennyumba nga muli mwenna naye era n'otasonda. Ennyumba neggwa n'otoba n'ezirooni zo n'atandika bizinensi nga tosonzeeko n'akola n'eyimirirawo n'akutandikirawo eyo n'egwa ng'akulaba anoonya omuwendo. Okuzimba omuntu is value attachment. Kyogattako. Kiki kyogasse koono? Value attachment. Kambabuulire si kyangu nnyo kusuulawo muwala alina omuwendo gwagasse ku musajja. Si kyangu. No. It's not easy. You can't even be haunted. Naye oluusi tebabazimba. Naye abasajja babeera successful. Bano batandika beerangirira nti be babazimbye. Ekyo nkikubuulira. Naye omukazi azimbye omusajja tomuzimba mu byanfuna byokka. Omuzimba olina n'omuzimba obutakulekaawo. You see, I was coming to the point you have to understand. Tozimba musajja kukulaakulana. Kuzimba maka amalungi nga gano. Kuvuga mmotoka za kitiibwa. Omukazi azimbye omusajja amuzimba n'obutamulekaawo. Mulimu n'okuzimba ono obutamulekaawo. Yes. Omusajja agenda obbiga tengana bwendekawo omukazi ono nsiga. Exactly. Abantu banambalamu amagezi. Exactly. Family waffe nadda mu lukiiko ne waliwo omukazi goyinza n'okulekawo family nekuzingako negamba nti mpaka ng'akomyewo wano. Maama wo n'alumba, kojjawo n'alumba, kitaawo n'alumba nti fe omukazi oyo bw'aba oba wayakonye naye we don't want to see anything like a woman in your house. Mpaka ng'onaakoze eki era abamu bakomezaawo. Kituufu. Tobalabangako. Oyo ye mukazi eyali yazimba omusajja nga ne buloka ze ne family y'omusajja yaziraba. Bwe yayiwanga omusenyu n'ayiwa buloka enkokoto y'omukazi ensi yagiraba
n'ekyalo kisobola okuvaayo chairman n'ayimuka nga no, we cannot lose that kind of a woman in this home. Bwe yali ayiwa enkokoto ye ng'azimba omusajja n'abantu bagikola batya. Tetuli mu kwogera ku nkokoto bukokoto eno gye tumanyi eya bulijjo. Nkozesa lumi kubanga tuli ng'abazimbi kwandi mu construction business. Nkozesa lulimi olwo mulutegeere kuba tugamba kigambo kuzimba. Bwe yazimba omusajja bulooka oba enkokoto oba omusenyu ne community ne famire ye. Ate toyogedde famire ya muwala. Neyiyo yennyini. Famire y'omulenzi yabiraba. Kati nze, let me tell you about my wife. Nze ndi mukadde wa kanisa. Era wano nze nkulembera ne mu by'omwoyo. Naye omukyalo wange ansinga okusaba. Era bwe tuba tusabira saawa 2. So kusabira dakika 3 n'amalayo saawa mmeka? She is a prayer warrior. Era yakula nzimba nga nti byonna tubikole. Naye tulina okuba n'amaanyi g'okusaba. Tulina okuwolanga omwoyo omutukuvu abeere wakati mu ffe. Tulina okusaba ennyo. Ensi gye tuyingiridde si nnyangu. Ne bwe tufunye ssente era nga gamba tufunye ssente nga tukyali baki? Twetaaga okwewonga mu maaso ga Katonda tutekeko obukuumi bw'ensi si ki? N'alyoka asaba n'owulira nga n'ennyingi ezikola zitya? Zikunkumuka. Kati ne weebuuza ono waavaawo ani ayinza osaba ng'ono? Ndaba oli ku kiri omukyala azimba bba amuzimba n'obutamulekaawo. That's what I'm building up. Kubanga gwe tozimba muntu kati yo tukoze naye tuzimbye wamuzimba webale mu bino byensi byeraba naye tewamuzimba butakulekaawo. Kati n'obutalekaawo muntu babuzimba. Era abakyala bonna abagezi abazimbye abasajja obutabalekaawo tebabaleseewo. Abange kkiriza bukkiriza nti kati ataawo tugenda okutandikira olunaku olw'enkya. Ndowooza ensonga zikugattako nzikiriza nti bino bikugattako. See you tomorrow.